njagala kusooka okwebaza abantu b'e Nakaseke. Mpulidde ebintu bingi ku radio ne TV ng'abantu baga abantu b'e Nakaseke lwaki tebalonze Lutamaguzi. Njagala kikiryalinga abantu b'e Nakaseke bannonze ebitundu 85 ku buli 100 era tewaliwo wessawangudde. Nze obululu bwange Salimu Sale ye yabubye. Salimu Sale muganda wa Museveni asulene Nakaseke yazze Nakaseke n'ayita abakakiiko k'ebyokulonda nga byonna biganye kubanga buli wamu wonna nawanguddewo. Era ekiro nga babagambye nti bannange oba biganye ku Ttale Center. Salimu Sale n'abayita mu maka g'omwami gwe bayita Sengonzi ow'omu tawuni y'e Nakaseke. N'abagamba nti mugende mulangirire bakandideeti baffe bonna ab'NRM. Basebo nawangudde Nakaseke. Diara fomu zizo nazo nzirina. Diara fomu zikakati ene waffe nga tugenda mu kulonda. Salimu Sale yakyusa abadde akulira akakiiko k'ebyokulonda gwe badde bayita Fiona Kunihira. N'aleeta omukyala nga wabula wiiki emu. N'aleeta omukyala gwe bayita Tumusime Aida. Tumusime Aida n'akolagana n'omuwala nga deputy returning officer muwala wa Tashobya ali mu kakiiko k'ebyokulonda e Kampala aka Electoral Commission. Be bakyusizza bino byonna bye mulaba bino byonna era bye tutaddewo. Zino zonna diara forms zino ninako samples ku diara forms ze nina zonna fraud zonna babikyusizza bino byonna ebiri ku diara forms bino birala nnyo ne be batadde ku kakiiko k'ebyokulonda ku Ttale sheet birala kubanga ono omukyala yafugifulumiza ate n'amala n'agitusaba nti tugimuddize abadde tana collectinga nsobize z'abadagize. Bannange twajjirwa olumbe lw'omusajja gwe bayita Salimu Sale ne waffe mutusabire ab'e Nakaseke. Salimu Sale n'akafookanga aka palamenti nako sebo nako kaagala musajja gwe Salimu Sale n'akafookanga aka palamenti nako kaagala ne kakujja eri ewammwe n'ojjanga oguba ekiro n'otula mu maka g'omusajja gwe bayita Sengonzi ne mutandika okukola fojjale ono yenna kakati sooka olabe awamu bano ab'akakiiko k'okulonda batugambye nga mbu tebalina diara fomu nga zino ze diara fomu zaabwe ezaka eno giraba eno diara fomu eno nayo diara fomu yaffe y'e Nakaseke ab'akakiiko k'okulonda obwedda ze batuwa zezino ezimu ku zi diara fomu kati nga bakuga tetulina diara fomu nga basayiningako nga kati woolaba ono omusajja yasayininzeeko n'essimu ye yabadde w'akakiiko ka byakulonda n'eno naye w'akakiiko ka byakulonda. Eno diara fomu gye mulaba eno yabadde y'akakiiko ka byakulonda eyagisayininzeeko bamuyita Sebagala Brian n'essimu ze kweziri. Kakati bwe mutuuka mu salino bannange mukulu by'abakama tukukimanyi ywe fraudster justice by'abakama wino ywe fraudster yo group osobola okuorganizinga okulonda ne kubanga ze zino diara fomu ezewaffe Nakaseke. Simanyi oba mukama ali tuyamba bantu mwe tuli bawona bantu mwe banenga mutunyigiriza ku kisenge n'akafo kange gwe jeno omulamba ne kakujja eri ennamunkekeera bataddewo bifraudi gundi byonna ne mbiyitamu mu makolero ga Salimu Sale yataddeyo polling stations nga basomba abantu ne mu mabalakisi naye obululu abantu bampadde obwokuba bwabadde bungi era nembawangula era omusajja n'ajja ekiro mu maka g'omusajja gwe bayita Sengonzi Edward Damula nga ye under secretary wa Ministry of Finance ne batula ne bagamba bajje banzibeko obuwanguzi bwange. Tusaba Katonda oba mukama watwerabira ku basajja bano oba be bokka abalina amaanyi mu nsi yonna oba bokka be balina obuyinza mu nsi yonna Katonda wali badde otuddira mu byonna twabikuŋŋaanyiza. Saagala muntu yenna avuma muntu w'e Nakaseke nti teyampadde kalu. Abantu b'e Nakaseke sirina we saawangudde ogamba otya nti no wampanguddeko Semuto Town Council n'okomawo mbuno mbuwampanguddeko Nakaseke Sub-County n'okomawo mbuwampanguddeko Kapeeka Sub-County n'ebirala byonna obwedda bye bateekamu byonna bannange oba mukama watwerabira tukusaba mukama oba watwerabira tufukamire mukama oba watwerabira tuddemu tukufukaamirire taata oba watwerabira ku basajja bano. Omusajja n'akafo kange kano nako ne kamuleeta emisinde nti Lutamaguzi teri kumuwa buwanguzi wano ate bonna bukiiko bw'okulonda bokka be balimu obukiiko bwabwe bonna bafaanagana bonna boogera ennimi zimu mu kakiiko tolina gy'oddukira. Basajja mmwe mulimatira ddi? Basajja mmwe Salimu Sale nkubuuza mulimatira ddi? Gwe wagabyeyo obuwanguzi bwange ng'ozze Nakaseke n'olagira omukyala akulira akakiiko k'ebyokulonda gw'obadde wakaleeta gwe bayita Aida Tumusime n'omukyala gwe bayita Luusi era naye waggwanga lyammwe muwala wa Tashobya ebwedda ajjuzaamu bino byonna bivulugu bino byonna naye kakati tusaba bannange bannayuganda tukole tutya abasajja bano.
nga tunyigirizibwa nga tuli mu suffocation buli kimwe kiri mu ggwanga bakitwala nze ekinnangise ne Nakaseke n'ettaka lyayo baagala kulitwala era temuva mulaba nti kakati tuli mu nankeno buli kaseera weeraliikirira bajja kujja bakutemule n'obululu nabo bwe bateekawo nabo ne bajja babutubbeko. Ruth deputy returning officer wa Nakaseke district nga ye muwala w'omusajja gwe bayita Tashobya akola mu kakiiko k'okulonda eyalemesa polling station z'omunamunkekera obwedda yakola fojjala ono yenna ng'alina omukyala gwe bayita Aida Tumusiime nga be bakola ono yenna fojjale gwe tubalagako ono wakakiiko k'okulonda bisi toto fojjale gwe mulaba wali ku nankeno bino ebiri kuno biri totally different n'ebino ebiri ku gundi ku byala forms bw'oba obigize kakati tusaba naye Museveni ne Buganda Sali Musale enewaffe gye mwalwanira olutalo lw'obubbi bw'obululu nawe Sali Musale n'ojjobba obululu bwange Sali Musale n'ojjobba obuwanguzi bwange kuba nze sigira abantu b'e Nakaseke bampadde akalulu tebangayo omuntu anenye ow'e Nakaseke tewaliwo esaawangudde naye Sali Musale taata twala obuwanguzi bwo taata twala ne Namayanja deputy secretary general Muwenaale mwe mwazze ne mubba obuwanguzi bwange mutwale taata muli b'amaanyi nnyo naye nze ku bantu b'e Nakaseke saagala muntu n'omu avaayo agambe nti ab'e Nakaseke tebampadde kalu bwino yenna mulina ayagala okumuwa bwino yenna mulina nawangudde ebitundu 85 ku 100 si kusuubira busuubizi naye bwino yenna mulina byala forms zonna nzirina noono omufere w'akakiiko k'ebyokulonda bye yalangiridde nabyo byonna mbirina ate nga takyasobola kubizaayo kubanga yabadde abisitampizeeko ng'ataddeko n'amanyage tumanyi nti eno yonna ebitundu babyetaaga era lwe lutale era tusaba bannansi munsabire bano abasajja baagala kuntemula bwe batatuwa butwa bakusuubiriza kukuba masasi buli kimu kyonna ekiri eno ettaka eriri eno balyezinzeeko baagala kulitwala naye sebo n'akafo k'obubaka bwa palamenti ne kabasuza nga batunula ne tulwana ne tufuna obuwanguzi bwaffe buli kaseera ne tubanga tuli mu mannyo ga mpisi batwetoolodde eno yonna bajja batwala ettaka ly'abantu batwetoolodde obukulembeze bonna mu kakiiko k'ebyokulonda bokka b'osangayo mu kakiiko bw'otasanga Tasobya osanga aheebwa bw'otasanga aheebwa osanga byamukama bw'otasanga byamukama osanga kuniihira bw'otasanga kuniihira ogenda okudda eno ng'osanga Tumusiime kakati ffe be muzingako eno waffe tukole ki tuli ku kisenge tusaba bannange Katonda atuddiremu kubanga tetukyalina ssuubi mu nsi yaffe ebintu byonna tubikuŋŋaanyizza tubibawadde tumanyi nti muli babuyinza mulina emmundu mulina ababayambako mu kukwata abantu mulina ababayambako kukola kyonna naye sebo Sali Musale taata akafo twala taata akafo twala ffe twakuŋŋaanyizza ebintu naye taata tonzita taata akafooko twala ak'obubaka bwa palamenti basebo bannayuganda ne bannyabo tubasaba oba ffe twazza nsobi ki eri Katonda kubanga buli kiriwo abasajja bakyetaaga Katonda atuddiremu ffe ne Nakaseke yenna bamwetaaga era lwe lutalo lwe tulimu tubeeraliikirira okututemula tubeeraliikirira otuwa obutwa n'obukulembeze bwe bateekawo tulonde abantu ne batulonda era ne bajja nabo babugire nze sigenda kuddayo mu kalulu abasajja bano nga bakyafuga ffe tukuŋŋaanyiza bwino waffe yenna nga bwe yeetaagisa tumuwadde ekibiina kya NUP nti nze nawangula 85% kubanga tosobola claiminga nga tolina diala forms nzirina zonna kiriyala ekibiina kya NUP nzikiwadde baloyazi baffe ne tale sheet bagenda kusoma tale sheet yowakulira akakiiko k'ebyokulonda Mr. Byamukama just Byamukama we know you a fraudster in elections but think about your future and the future of your children kubanga temujja kututeerangawo bino bintu mutusiriwaze nti tugenda mu kulonda naye ate nga muzze wano mumpanze ekintu kyammwe twagende wa Byamukama ne tumukabirira ku makolero ga Sali Musale bataddeyo polling station n'atusiriwaza kumbe muwala wa Tashobya gwe bayita ahebwa Ruth Fiona ate gwe baleete ne Nakaseke ne babizawo omukyale yali akulira akakiiko k'ebyokulonda gwe bayitanga Fiona kunihira n'abagamba ebyo sijja kubisobola katono omuwala wa Tashobya w'Electoral Commission gwe bayita ahabwe bannaye bantu mwenga mutubonyabonyeza mu nsi yaffe Mukama alitujjukira nga mututuusizza ku kisenge n'akomawo obwedda yawandiika ono yenna fraud zino photocopies za fraud ebyo byonna obwedda bye bawandiika kakati ffe tuneerwanako tukole ki kyayi Mukama ku bantu bano tukole ki nga bonna batuzinzeeko mu kyalo ne mu kibuga tukole ki nga buli kamu konna bakeetaaga
bagamba nti tebitalinga ebiri ku poto yaabwe ne be baba wadde okujjuzaamu era ne bwaba wa mawulire n'agendayo n'abasaba bye bajjuzaamu we babijje kubanga kati ntegedde n'okutegeera nti no bye bajjuzaamu ne byala fomu ezimu tebazirina nga bazibuuza kati tulina omuluka mulambo ogw'ekigegge omuli polling station y'ekigegge emuli mulungi omu ne Buggala Joshua Zaake Buggala begenze beegabira 5 ku polling station nenga zonna nze naziwangudde mu Katonda kati we bababuuziza gundi zaawo byala forms nga zonna bazibyeko kubana ne baswa ne wano bye bajjuzaamu mu gundi zaabwe abantu abakedde ku macha kuba mulungi omu na wanguddewo n'obulu 169 era n'abawo ne bagamba wano wanguddewo kyokka ne bagenda ne babikyusa so twagala kusaba okulonda kugira kuyimirizibwa kubanga tetukyalina nsonga lwaki tulonda okulonda kugira kuyimirizibwa mu Uganda kubasajja bano these fraudsters nga justice byamukama iwe fraudster iwe fraudster according to arrangement twajja mu kakiiko kake ebyokulonda kumbe ng'osiba wasali musale muteekateeka kuzaayo polling station makolero laba ate bwaddira muwala wa Tashobya gwe bayita aheebwa gwe baleese n'akola bino byonna byonna Nakaseke returning officer yaliwo mukyala Kunihira ndowooza olya Kunihira n'agamba bino sijja kubikola kati ne baleeta omukyala tumusiime Fiona bino byonna ne babikola okulaba nga babituukiriza so twagala kusaba bannayuganda tugira twesonyiwa okulonda nze Museveni nga waali oba gavumenti ye NRM nga weeri ekyateekateeka okulonda sijja kuddamu kwesimbawo newe wali bakifonga kyero si newe kiriba kyewaffe mu lujja sisobola kukyetwalabye omusajja n'abeeri n'awa directive ntino nti balangirire bano nabo bonna bali mu kutya omukulu twebaza waliwo abantu abamu ab'emitima emirungi naddala abasirikale kubanga gundi ezimu babadde baziwambye byala forms naye ate abasirikale ne bayambako okulaba nga byala forms ezo bazirikavalinga era ne balifaalinga ku baana byala forms zino n'okubanga wezi zonna tuzirina byala forms twaziforwardinze naye kati ffe tunaamalanga obudde bwaffe bwakinga wano waliwo abanene abajja ne balagira tebaayo n'omuntu n'omu agamba kuba Nakaseke kuba mpulidde ku radio bampadde na wangudde ebitundu 85 ku 100 sali musale najja nawa o directive eriyo wakakiiko k'ebyokulonda gwe baleese ne muwala wa Tashobya wakakiiko k'ebyokulonda gwe bayita aheebwa ya deputy returning officer we Nakaseke obwedda bino byonna ebyekifere be babijuza musabire eggwanga lyaffe musabire Uganda.